Mawa. Yes, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbabuzaako mwena mbebaza okugibeerako okutulaba obwagazi obwo ogumukwano ogwo mugende mu maaso nga mutwagala era abantu be mututuma ne tuba nga tusookola kyo obbatuukako byonna gye tuba tuswanze mwantuma ne mugamba ayakola Serena Bata akozeko vidiyo ennyingi ennyo ne mugamba tumunoonye era olwaleero ne nfuba nnyo okulaba nti nga musoomunoonya ne mutuukako omukulu olwaleero gwe mbaleetera ndeta video director ngena gamba mu entertainment wa music art byetukola nga music art bibe ebintu bingi nnyo oba art yennyini music mulina obeera mu writer music mulina obeera mu script oba script writer mulina obaamu omuyimbi yennyini nga singer artist mulina obaamu abakuba ebivuga aba instrument bigundi mubamu ba beat creator mubamu aba mastering then when to come to visual nga tuze mu visual kati ombera tuleetera abawandika script zine za video mubeeramu benyini aba video director n'abakwata kamera ezo video ezo z'abayimbi oba sekyo n'adverts ez'enjawulo so olwaleero ngenda mbaleetera omukukunavu nze manyi ebiseera ebisinga wensanga omuntu nga alina ekintu kyagaseeko ku art industry era mba munoonya olw'ensonga alina ejjinja oba ettaffaali lyakoze ki lyabagaseeko so tovaawa ne toweerabira subscribing CBS FM UG oba tekawo space UG ku YouTube channel then ogende ku Twitter @CBS FM _ UG then ogende ku Facebook yaffe CBS FM tuyina emirundi emikutu emirundi 88 katonyeze 8 ey'obujjajja naye ogendayo ogisubscribing oba following ku mikutu egyo then ogende ku 89 katonyeze 2 that is emanduse ey'abavubuka ffe abaliko omulembe guno ey'omutebi era omala ogende ku Facebook yaffe ne ku Instagram era CBS FM wona ojasangayo logo zaffe zinene z'olaba neeno logo zaffe zino z'olaba neeno era zo gyosangayo ey'obujjajja zinene empologoma gyo gyosangako era tu following buuza ebibuuzo sharinga commentinga nja kuleetera noonyo omuntu gw'owulya gw'oyagala nga gwatu following oba atulaba typing ali ogambe noonya gundi teweerabira genda ku www.cbsfm.ug eyo website yaffe genda mu Google abalina Android phone oba balina computer teeka mu www abamu bakozesa Google Chrome abamu Firefox teeka mu www.cbsfm.ug website mwaya amawulire agaba gakuyitako gona oba wadde oli busy olina byokola ebikubadde tight ng'olunaku oluba then olwegula oba owumuddemu kogendayo kosome ku mawulire script gyeziri somamu amawulire agaziyisemu olunaku olunalonalona ebiba bigudde mu ggwanga entertainment buli kimu okitegedde so alright olwaleero ndi n'omukulu kamubanjulire oba nekenya agenda mayeyogereko olwaleero ndese Darlington owa 01 media akwatidde video nyingi nyez'enjawulo akwatidde content mungi nnyo ow'enjawulo tugenda kuwayamuuko naye tugenda kunyumyamuko naye tumanye gyavudde manye asinga tumwegomba ng'emusanze wano bingi nnyo tumwegomba naye tetumanyi naye hasoze ng'omuntu tetuzimanyi so olwaleero ng'abantu abamwegomba ng'emwaŋŋambye noonya ku Darlington naye nga kamunoonye era kyovala lunaku ababize musajja ababize era mpa programu osinezigaana n'olusonga nensimunenya ng'omuntu nange manja ku timetable anfixingemuuko anfuneyo olunaku ng'olwaleero era tukedde nze omwanjuzi Kamoga Abduswabu mugoba nsonga era olwaleero nze tuwayemuuko ne Darlington so mukama wange gye baliko ssebo sebo nawe gye bale weebale kumpa mukisa amiina ffenna twewadde omukisa amiina ompadde nange nenkuwa kuba sisobola kugamba nti nze akuwadde kuba kino kyokola kinyamba ffenna kituyamba kituufu so sisobola kugamba nti nze akuwadde omukisa ffenna tugwewadde neyazanyo taata amiina sebo omuntu amanya Darlington lyerinnya lyo Darlington lyerinnya lyange tuufu kuva mu ssomero ndaba video 01 media Darlington nemanya director yenze mu biru Darlington Kalenge kuviira ddala musomerera be nasoma nabo basobola okukijulira ekyo nze siina linnya lya Swaga nalinoonya ne limbula nga ndaba amanya gange malungi nnyo ate kinoonya lye Swaga nga nina erinnya eddungi ne ŋŋamba kambirekereyo ng'omwana w'obujjajja mu Buganda Kabenge baddira ki neddira Mamba omubala gwaffe
sirya mamba naye amazzi nywa. So atulabe ngaali eyo akumanya mukulu Kabenge Darlington Mubiru yani kuba nawe kenyini olinako gyenvuddewo yawo tumanyeko Darlington yasomako oba Darlington yakulira wa kyalo ki gyenvudde wange munene era kati okuva we nazaalibwa paka kati mbadde n'obulamu obw'enjawulo sisobola bunyumya mu bbanga lino lyonna nembumalayo naye briefly nze nasomera ku Lubiri Secondary School yesebo awo Lubiri Secondary School e Mengo. Primary somero liri eyo baliyita Mirembe Infant School. So nenzijaawo e Lubiri nze nsomedde ku ssomero limu siriiko nti nvudde eno neŋŋenda eri yadde nayina eddalu mu ssomero naye era enseekutereeza nti nsanga abantu be nasoma nabo ne baŋŋamba naye ki ekyakutuukako naye toyinza kugamba nti nze bambuulirira oba kino kyekyankyusa naye munnaye ensi ndowooza okukula kuno kwebuulire otuuka n'obeera nga tokyasobola kukola fujjo idiri ewakolanga n'emikwano gy'osanga buli wokulo meeting emikwano emipya ng'ate tosobola kukola fujjo lye walina mu ssomero ng'olina ku bondinga na characters zaabwe so wentyo we na transforminga n'embeera kati omuntu gwe balaba kati gwe beenyumirizaamu wasanga abantu abakugattako notambula kituufu atakugattako n'omulekera bonna obeetaaga mu nsi eno teriyo muntu atakugattako mu nsi eno n'omubbi w'essimu mu nsi eno teriyo muntu atakugattako n'omubbi w'essimu osobola omubbi friendinga leero enkyeyi bakubbako essimu yagamba eyakubbye mumanyi gye zigenda kati n'akuddiza essimu yo aba alina naye kyakugasseeko kuba oba akuwonyezza ate okugenda okugula essimu endala sala layini kati waliwo ne vidiyo ya Sindi eya Boom Party gye nali nkola nagikolera mu Kisenyi eyo nga ku Owino naye ngenda okutuuka abayaye batucyankalanyizza temusobola kukolera ano nga temutuwadde ssente biki omuyaye n'avayo n'agamba oyo kyali wange enagamba muleke akole temumutawaanya tumuwe security akole bulungi so nenkola vidiyo nga sifunyeemu kutataaganyizibwa naye abantu bangi bakola vidiyo ne babakubira eyo ebyuma ne babibba ne bakola ki naye nti lwakuba buli muntu oba omuwa ekitiibwa mu mbeera gy'alimu nti naye atuuka n'abanga akuyamba kuba baali batandise okunkyankalanya abayaaye biki temugenda kukolerawo yadde walabye chairman tewalabye ffe biki ng'ate nabo babawa ekitiibwa abayaaye beegeddeko ennyo era ekyo bannaye bananga batulaba mukiremereko nnyo olw'ensonga buli muntu mu nsi muneeno alina kyakugattako saa zino omulaba ng'omunafu naye mu maaso katonda nakyaba atukwese so olina ofumiitiriza ennyo so osomere na Mirembe Infant Primary Secondary Lubiri Secondary School nze nali njoyininga kampasi muzeeyi wange n'afa nenfuna dediyo okuva ku olwo we natandika okukola ku ssente Sadda Mabega Sadda Mabega neŋŋamba nagenda nga ndaba nti kinneetaagisiza kuba kati nsobola okweweerera nsobola okuddayo soma naye by then nti ensawo yali efunzeemu nga muzeeyi afudde nze mu buto nali mwana mulalu ekyo sijja kikulimba era abatulaba bali kubuulira era bajja kometinga nze nanti famire yange baddenga ya music nina Meton Sam omugenzi Meton Sam yayimba n'Emplorando Sirikawo Baby kojja wange muganda wa maama wange era twabeeranga naye waka naye by then nali muto nnyo ng'ebya music sibitegeera era music azza nnondoola kati ne
nenfuna muganda wange bamuyita Junior Sama nga nga MC ate naye muyimbi, n'atandikanga okuntwala mu bidongo nga ndi muto, nankonekitinga mu bayimbi, so nalaluka nkyali muto. Nze banzala mu 1990, sisobola kweka myaka gyange, banzala mu 1990 nenze natandika okulaluka biki awo mu 2006 kuba nali joininze senior 1 ku Lubiri Secondary School 2006. Awo netutandika okuba ebidongo obeera eno, awo nenfuukira ddala omwana omulalu nti tubuuka fensi netugenda netukuba ku ndongo. Oluusi togenze ku ssomero, wavudde ewaka ng'agenze ku ssomero n'otatuuka, ne mukyusiza uniform mu kkubo, ne mugenda ne mulaba ku firimu. So twali stubborn, era nkyebaliza Mukama nti nafuuka omuntu ow'enjawulo, ate omuntu asobola okuinspiringa abantu abalala. Nesibanga gwogamba oyo omwana yandibadde mugezi, omwana yandikoze atya, naye I became someone nange kyennenyumirizaamu era kituufu. Nyina kituufu ekyo. Kitegeeza kati ku music oli yali mu bukojja. Yali mu bukojja. Kati ate era abakitange tuli abaana bana. Nze ndi wakusatu. Ndi wakusatu mu taata, ndi wakubiri. Kakati maama ayina eyo gye yasookera nga tannamiitinga taata. Najja ne bakulu bange kuba mu baana ba taata ffe bato. Mu baana ba taata ffe bato najja babiri, n'aba taata wange tuli babiri, so be baana bana. Taata talinayo baana balala, ye ffeffekka. Nateete, nze nkulidde Nateete awo. Mpozi gye batuziika Butambala. Mu ntangawuuzi eyo ekyalo bakiyita Katabira. Awo ye wali bajjajjange, tulinayo ne jjajja waffe eyo ali famous nnyo Butambala, bamuyita Haji Butaala. Butambala mutumidde nnyo. Nkutumidde. Era kiva munyanyuma n'obuvo ensonga ddala tuyita mu bintu bingi ng'abantu naye muntu akeegomba gonja kunyongani noonya zisiina kyalo zekulira ekibuga Nateete wawangalirawo. Nateete bayitayo ku church zone nga ku Makaayi wenzaalibwa, wenkulidde, wemmanyi, era paka weŋŋambye nti akati nkuze nange kanveewo neetongole, naye nga Nateete awo wetukulidde, wetubadde mu kyalo nti tubadde nga tugendayo kuziika, kulaba ku jjajja. Nnima n'okulima mu kyalo eyo. Ninayo acres zangaana, kuliko ebitooke, green pepper n'entangawuuzi. Ninayo acres ana, nnima n'ebifaananyi mbirina mu ssimu yange. Kati nteekayo abannimira bamukubira nti tuweerezeyo ssente tufukirire, tuweerezeyo ssente twagala ddagala, tuweerezeyo n'obaweereza. So kati naawe mu process y'okugenda okuvisitinga ebirime ebyo bituuseewa, n'obuuza ne ku mukadde. So mu kyalo siyinza kuvaayo nti kati nina connection n'ekyalo. Olaba ne gundi mu kyalo eyo njagala na kuzimbayo country home. Njagala kuzimba nga gyembeera mu bbanga eritali lya wala, kuba wano Empigi si wala,
ate gye tukoma okukula n'ekibuga gye kikoma okukyuka nti edda Busaabala kyali kyalo nga sisobola nakubeerayo naye kati ogenda e Busaabala noga oh my god poloti ye Busaabala bagiseera so enkulaakulana esembera ate tugenda tutuuka nga ekibuga kirimu abantu bangi nga omuntu tokyasobola kibeeramu so agenze mu kyalo ekazizanga 4 nenzimbako ennyumba kuliko olusuku n'abaana bange nembakulizeeyo eka ya milioni 17 eka ya milioni ate nga wagenda wakulaakulana kubeera eka zaalinga za layisi naye kati oluguudo lwa koolaasi bakozeekozeeyo tetuyinza kutoma so ekintu ekyo kinsipayalinga naye kivalanga aleeta nnyo abantu nga mmwe mugereko eri ababamulekewabanjaba kitegeeza ki abavubuka munnanga ali eyandaba ddako ewaka tereezaayo enkulaakulana g'olina okukulaakulanya ewamu teri muntu mulala kituufu nimbyawo olina okukulaakulanya kitegeeza ki mu kibuga mwe tukajjira mu kibuga vaanu gendako mukya investingayo kati omuntu abakulaba abantu banagamba oyo tamayina kulima nze mu lockdown eri eyasooka nze emmere gye nalyanga ewaka nagijja mu kyalo mu lusuku lwange nga mpeerezaako n'emikwano gyange era basobola okunjulira nga mbeerawo ne mbaweerezayo enkota z'amatooke gundi nkuweerezayo kasooli nkuweerezayo enkota z'amatooke kwata ku green paper so however much nti nasimba byakutunda naye era byatutaasa nnyo ne mu lockdown nti kuba I fed myself nempaako n'emikwano gyange so nze okulima si kwa bantu bakulu kasita oba ng'ofunye opportunity ng'olinawo osobola olimira kisobola okukutaasa okulima kitegeeza wava buto okumanya kuba tojja kuyiga bukulu era ne mubuto twalima naye nze mbiize bukulu saagala nkulimbe nenyigiramu naye basically nti waliwo abantu abeeyo ku kyalo abatalina mirimu nga gwosobola okugamba nti munimire nkuweeyo kasente we kati noonya abaguzi senga ebintu biba biteredde kolooti so nabo noobawo emirimu tubule ku 01 media olina abantu abagiryako ne mu kulima eyo projekiti z'endala abantu abakulyako nina ebintu bingi tutegeeza omuntu akutunuulira ayinza okugamba Dayton atunulidde atune 01 media projekiti kyendala nga tulina ne restaurant nze ne mukwano gwange bagiyita Cafe Mystique Cafe Mystique era we tuli wano we munsanze Cafe Mystique ekifunozane mu kirenga kiri cool conducive reception nungi bane mujje wano eno era mujje mu njoyi bwalina emmotoka jangu waliwo washimbe ebyemmotoka ne bagibudabu ayagala ekikumba era tulina boutique wategeeko restaurant buli kyoyagala tulina international foods tulina ne local foods mujje era waneeno wetutudde wennyininyini wetuli kunyumiza wemusanzi wewaneeno yeno gyolaba logo eno gyolabira ddala eno Mystique the royal test mujje wane mutestinga naturality so kitegeeza kati enteekateeka omwe ebiseera ebisinga omuntu akutunulira agamba ddali butono atunudde 01 media shootinga video kumbe olina enteekateeka ng'eyo bintu bingi tulinayo ne buside business eyo kuba nze nina ne mikwano gyange nga aba yayitiiranga buli wakusanga mpaayo omutwalo mpaayo meka n'omugamba naye gwe osobola kukola ki nsobola okukola kino nina ebisigiri by'enkoko nti nabikolera bakwano bange nga bakyali bange abamu mbalabye bukulu nga baku 01 nakubongako nafuuka kyaliiwo naye nga abantu bagamba naye abo abayaayo okolagana otya nabo naye nga wemutuula wansi n'onyumya naye n'otegeera ebizibu bye
ogenda okulaba nga bambi teyazaalibwa nti muyaaye naye nga mbeera n'omubuuza kyasobola okukola naganze wonkoyira omudaala gwa capati oba omumaze n'ogumukolera nga togumukoledde kufunamu naye ogumukolera okwewala okubba nti waba talinaamu ajja kukuteega oba n'okusabiriza kano kuba tukoowa otusabiriza buli kadde so kati n'omukolera ekintu ng'okooyo okusabiriza naye ate nekimuyamba oba oli awo ye nga buli mwezi abaayo nekyakuleeterayo n'agamba gwe yankolera bizinensi gwe tewamukolera musaba buli mwezi kati waliwo abacapati waliwo emidaala gy'enkoko mostly kuno ku Stella era wano ku Stella tonzijaawo nze munaye abantu abakolaganyeeko nange bakubuulira abantu ng'akolaganyeko nange akubuulira akugamba oyo gayi wanjawulo kuva ku bakimu XP abo benkozeeko nabo bajja live nti obudde buno tukola omulimu gwe gumu naye nze nfulumya vidiyo oba Kim oba Frank oba Knowlton ne bakubira ne baga wakoledde mu kifo kyekyo n'omugaa nakoledde wano n'omuweereza n'ennamba y'omuntu nannyini kifo naye waliyo baganda baffe abamu nga new'omukubira n'omubuuza nti wakoleddewa aba ayagala bamuwaane nti vidiyo yakoledde mu kifo ekyakabi vidiyo naye ati tafaanagana nze newenkuwa ennamba y'ekifo kye nakoleddemu togenda kukola kye nakoze oba nakola bwongo bwo so abantu ne beebuunya omutima gwoba oyina nti oyagaliza waba afunye ekintu ayagala sigale nga yali waggulu gwemutendereza yabeera bosi wekintu kyabaliko kibola era tebakubuuziza ebalenyo olw'omutima ogwo kuba tegusangika ate ekintu ekyo tebakikakamu kiva ku lo nze obulamu bwange saagala kuntendereza era nze newonsanga n'emikwano gyange gyempangadde nabo am the boss naye ogenda kunsanga nabo olowooze nti be baboosi bange engeri gye tubeeramu nabo engeri gye ate office tosanzeewo baana kuba leero tetwakoze it's their day off nti wabayo olunaku lwe tuba nga tetulina nnyo mirimu ku office tugeze nzize ku kyalo kunene kunoona okubira singa ngamba tutuuka kusiga kigundu kushigazi era asanze ababoodi oba abantu bensanzeewo ne babo byakundaga naye ngulwadde ndaga akapandikazi lwa media namba byakundaga yangambye olaba olininya oti kwate kunengamba kitegeeza manyi omuntu oba obayisa bubi bayinza okulagirira ewakyamu n'abantu oba obayisa bulungi bakulagira ki ebituufu ojja okoleyo live show ng'ogenda obuuza ku bantu ku byalo studios gye ziri nti jja live eri wali 01 eri wali gundi gwobabuuze muli mutya yes n'abantu abo ababooda biki bo banaakubuulira nze infact nina n'ababooda nga tebandaba nkoma mu mmotoka ng'ogenda n'omugaa jangu ontwale wano jangu ontwale wali oli omu naakubuuza naye tolina mmotoka omulala naakugamba naye abaala baba batambula beebikkiridde bakoze naye gwe ng'oli wanjawulo n'omugaa nze siri celebrity nze ndi mu music for money and passion nti nkyagala ate nkifunamu ssente so nze saagala bulamu obwo bwakwekwekereza naliko ne omugenzi radio olunaku lumu n'agamba banaye obulamu bw'abasita bunyiiza radio yali kyali wange nnyo 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 waliwo nyini mazaalibwa gali gajja ate nga mukuba mu January simu yakubibwa simu yafunye obuzibu era nga lumu February tugenda kubeera Kaga radio mujjukirako ebintu bingi sinza kugamba kino bakiri abaali tebamanyi radio be baali bayinza omwogerera obubi naye fe abawangalako naye tumujjukirako ebintu bingi era nti radio yava mu nsi ebintu bingi nnyo byakyuka mu bulamu bw'abantu radio yali wakabi so kuzayo emabega mbadde nkunyumiza nti naliko ne Moze n'agamba mwana obulamu bw'okubeera star bwa kisiru mpwira buntami otambula
endabirwamu ozambusizza otya okulinnya ku booda wogenda okugula essimu oba engatto bagikuseera nti lwakuba oli sita so naalaba nga obulamu bwakunyigiriza nze ensonga kulwaki njagala okubeera omuntu wa bulijjo nti ogenda okugula ekintu era bakikutunza ng'omuntu wa bulijjo terigamba nti oyo akola kino oluusi naawe oba tolina ssente naye bo nti okuba bakulabye ku tv balowooza status yo oli waggulu nnyo ne batandika okukuseera so obwo obulamu nze sibwagala weetuukire kati nze njagala nnyo obulamu bwange nti okubeera nga ndi down to earth a lucky person ng'omuntu takusuubirizaamu kirala nyumirwa nnyo neeyo kati mbeerabeera eyo mu saaluuni gye nsayira enviiri ng'obawulira bakaayana Sasha yasinga Darlington yasinze ate ziga ate gundi so kati n'obeerawo ng'obawulira ne bagana ekifaananyi kyoli kirimu ekinzaali kingi ate Darlington mulungi nnyo mu story ate n'owuliriza n'otegeera n'obunafu bwo nga bakwogeddeko n'otegeera obunafu bwa banno naye nga tosobola kuvaayo bagambe yenze gwe mwogerako obeera bubeezi awo n'obawuliriza n'oziwuliriza kyova olaba saagala kutambulira mu bulamu obwo nti mbeere sita abantu bammanyi njagala nnyo okutuula ewantu nga tebammanyi mpulirize bameka bagenda okunjogerako obulungi bameka bagenda okunjogerako binze nsobola n'okutandikawo emboozi awo about me gundi ne gundi omuyira gundi oyo batugamba aliwo ati n'otegeera n'abantu bye bakwogerako behind your back so kati nze saagala bulamu obwo ng'omuntu wakulabaga wuuyo gundi kati mubuufu ng'obwo manyi bisesinga abantu baba bakutisayizingako banyiiga gwe okidayestinga otya munnaye oba lwakuba nakula ndi mulalu nga twekuba nnyo olwali twejeregajerega so kati nze sisobola kunyiiga ng'omuntu ankriticizinze kuba munnaye teboogera ku munafu boogera ku wamaanyi so omuntu wakwogerako mu bubi oba mu bulungi olina kitwala kuba kati omuntu wagamba vidiyo yagundi eya saha yanyumye naye bayambadde bubi oddayo nayo neweetegereza vidiyo olaba nga kyeyayogedde kituufu okikyusaamu olaba nga kifu ng'okirekerayo ng'ogenda nebikutwala mu maaso lwakubeera ne ati ono oba omulimu gwaffe ogwa vidiyo oba okuyimba gulinga mirimu mirala gyonna ate omulimu guno gwokwata vidiyo ekintu ekyo kijjawa oba okifuna otya oba ekirooto oba kikopa kwani oba inspiration eyo gijjawa nze mukwano gwange eyaŋŋamba okisobola tayagala nnyo mwogerako mu kamera tayinza naye gyali eyandaba n'amanya nti nze yamugamba kuba nze natandika nali famous nnyo mu ssomero nga ndi mukwano gw'abantu kati engeri gye nabeeranga nnyo ne Kyaga kubeera ne Kyaga ali mu famire yaffe Kyaga oyo anko wange ku saidi y'abataata so kati engeri gye nabeera ennyo ne Kyaga n'oyo Junior Sama Muganda Meton Sama banjigiriza abantu bangi so kati Kyaga yandaga abantu bangi ba radio baani abo so kati engeri gye nalina emikwano mingi nentandika okwegeziwaza nga ŋŋamba abayimbi naye mu vidiyo eyo vidiyo nnungi naye omuwala yabuzeemu ate nze nina emikwano kisi banoonyezanga abaana ba vidiyo ba Vixen nga abayimbi baga data nasookera ku vidiyo ya Aziza Zioni eya Chocolate Girl nenkuumira omukwano abo bonna abawala bwali bakwano nga ndi muto naye nga ndi mujagujagu nga ngenda neŋŋamba omuwala Aziza agenda kola akayimba weekati ne weekati naye ndaba gwe agenda onnyumira ngamba konvisinga nga bamubajjira na bwereere mu videos yerabye mu vidiyo kati ekiseera ne kituuka ne gufuuka mulimu nga bansasula okukola ekyo nentuuka nga
ne companies nga zikubira tugenda kukola advert twagalayo omuntu atunda waati ne gufuuka mulimu nenkola ne company nga bagiyita Ashaz tandikiraawo somo eyo process ne meetinga KimXP ne tukola ne KimXP ebbanga KimXP nga we baba mwadde oluyimba nga mpita nga ngamba olowooza luno oluyimba script yandibadde etya nga munnyonnyola nga ngamba naye ate olowoozezza bubi kati gwe olowoozezza mu ngeri yo naye woba owandiika script lowooleza n'omuntu agenda okukola ki okugiraba baleme kuvuma nti yakoze biki naye baba baggyeko audio ng'omuntu asobola okumanya ki oluyimba kye luliko storyline y'oluyimba nga we lulina okutambula storyline kwe lutambulira n'oluyimba era mugikolera omuntu kiggala baali bayimba ku muzibe naga baali bayimba ku kasiruba naye waliyo ba directors abamu oli ayimba ku ngeri gye yagwamu mulaavu ne kasiru nakulaga nga akulaga bali ku swimming pool badduka bazanya nga n'omuntu alaba oluyimba agamba oba kiri kitya so Kim nanjigiriza engeri y'okuwandiikanga mu scripts n'atandika okuŋŋamba Darlington otukoledde ebbanga nze kintu kyenyinza okuyigiriza editing script writing so nenzija nga njigira ku Kim ebintu bingi kati awo nenzija nenkolako nejja live Knowlton ebbanga lyonna paka kati kuba ne kaakati wenkola video KimXP ajjawo nakubira okola ki leero n'omugandi wano ndi mukola video ya Nina Rose wamaze shootinga nti kitewampise ku set kale nabadde free naye kati kanzije ndabe kye wakutte najja nalabanga wa editing nze nakwabulamu n'agamba kati wano kino ndaga mu footage wo kino kola moti so Kim kuva we natandika paka kati kizibu nnyo manyi nnyo gitukola nga wendi waneeno neŋŋamba jangu obeerewo olabe kyenkola manyi nze ebiro ebisinga olwensonga sosate gitwangaliddemu kusesinga omuntu aba akola ekibi ayinza n'okwekweka tagana kumanya muntu mune era kyemalayo okubuuza nkolagana kimwe ne bano ba video director otera okuyitako ddala gundi KimXP najja ku seti ne pesti nina n'ebifaananyi nga pesti oyo great make tuli naye ku seti jja live babeerawo ku gundi ku seti kuba abo be bakitange be bamakinga so kati siyinza kubatiitira era nze natuuka n'ekiseera kuba nze we nali video gye natandikirako yali ya Fik Famake eyakutama awo nali bwomu naye kasita yakwatayo nze nina bakwano bange benkozesa bali 9 nina abakwata amataala nina kati oluusi abeera ku kamera ninaki abo bonna twava nabo mu buto nti kati we nakola nange kampani yange nesitabeerabira ne mbagamba mbanyize ntya oluusi osobola n'omugamba oluyimba olwo luteme editing oluyimba olwo justinga nayo yagala oki omuwa omulimu nti kati omuwa omulimu igwe ojja n'oyisaamu maaso n'olaba where they went wrong okoze otya nenkolera ddala kampani nti obuzibu bwe tulina wano mu Uganda omuntu ayagala sente azirye bwomu ya directinga yakwata kamera ya editinga yali ku mataala buli kimu yakyekolera omulimu ne gumuzibuwalira era video zedda kyovula azaalwangawo nga omuntu akola video kuva ku makya paka kiro obudde ne bukya n'okukya nga bakwata naye nze okola video ng'ogikoledde essaawa 4-5 video neggwa okuva ku makya omuntu tegeza ombuuki tuŋŋambe ombuuki tugenda kwata video yawe yolimba bantu ba CBS mpaana CBS bakabaka noŋŋamba essaawa n'olumba luba luwedde nze olunaku nkola video eziwera 2 n'omanya nti ono nja mutandika ssaawa 4 baisaawa 8 mba mu mazi munaye sikuyita ekyatulemesanga kyovula abantu bakolanga video olunaku ne bakwata olwokubiri nti nno
bajjanga ku seti nga talina na script tamanyi kikyagenda kukola olutuuka wano mu restaurant nga gamba muyimbi we tumuteekako wali katebe kali ajja kunyuma naye tumuteeka n'amala olunaku lulamba ali mu kuyiiya naye nze wondeetera oluyimba nduwuliriza nendukolera storyline nenjitayipinga nempeereza omuyimbi n'amanya nebiki byanayambala nembimubuulira nenoonya ekifo nentandika omugaa tujja kukolera wano na wano na wano ku ssaawa weziti tulina bba wano ku budde webuti tulina bba wali so ogenda omanyi n'obudde nti wano nja kumalawo essaawa emu wano nja kumalawo essaawa bbiri wano nja kukola ntya wootyo n'otalwa mu kintu awo wenye alright mbebaza okubanga mukyatulaba mukyatugoberera mukyatufollowinga ku mikutu gyaffe waneno ku YouTube channel yaffe ya CBS FM tekaho ka space UG then tufollowinga ku Facebook page yaffe CBS FM UG kujasangako logo yaffe ne yempologoma ziri bbiri kuliko ey'obujjajja 88 katonyeze 8 ey'obujjajja then 89 katonyeze 2 yemmanduse y'abavubuka then ogende ku Instagram page yaffe nayo ojasangayo CBS FM teka mu CBS FM space ojasanga era CBS FM ogende ku Twitter yaffe bagita @CBS FM downscore oba kadasha akawansi UG to following subscribing YouTube channel zaffe commentinga sharinga buli kimu tubenga olw'ensonga abantu nga baneno be muntuma ne tuba batuusaako nga management yaffe tubeegomba abasinga tubalabira awo tumala balabira no gamba oyajja atya okakyenkuleetera nakutera story ye gomwegombye kati naye kenyini alina gye yayitira alina gye yava kyovalera mbaleta tuwayamuuko nabo batubuleko gye nvudde waabwe paka wabatuuse so tukuzaayo wa Darlington so Darlington obadde ne Kim XP ngwera ne ku seti omuyita kati okute video nga watu wakusomesa mpola ng'ongambye Darling ongambye Kim XP ongambye ja live flankaja ongambye ne King Pest wa Great Make beba ku makings era obenyumirizamu ne Norton naye tuwezezze emyaka egiwere Norton yo wagundi NG Films Norton and George balaba nnyo then kati abantu baba ku makings era ne kusine ebisebe singo tero baleta ne babaawo ekyo kyamaanyi kuba abantu osinga omuntu amala okubagamba ebbango abali wanis taagala kudda wansi ebyansi manya naye kirungi nnyo ettabi lyoliko ng'okyali kuno kuba bamwe ettabi lyaliko alitema ate gwekugwa nina nekyenabagambye ekintu ekimu kyenjaga okubuuza Darlington musemu gundi awo kati ojja otya then ofominga gundi eno okufominga 01 media mukwano gwange oyo gwenkugambye atayagala mwogerako ye yaŋŋamba tali mu bya music naye mukwano gw'abantu era senga njogera erinnya lyayinza onnyiiza abantu yatuuka sijjukira na shoot gye twaliko naye nali ndi mukola ne Sasha nantunuulira engeri gye nkolamu nangamba naye gwe okimanyi nti bulijjo omanye ebintu bino nangamba senga oba okoze ekintu kyokimanyi osobola okukola naye nga nange sekkiririzaamu era mukwano gw'abasasha mukwano gwa buli muntu mukwano gw'abayimbi nangamba olwedde abayimbi bakumanyi obaluddemu olina ne Chaga asobola okukuleeterayo abayimbi nangamba nango nina nsobola okusupportinga nanga gwegezesaayo okoleyo video yemu esooka olabe kuba I believe osobola nga ndaba sekkiririzaamu nga sinnagitandika kuba by then nali nkola ne Sasha kakati yali 2007 nga nkola wensoma yali 2017 kati nga nkola ne Sasha ate nange wensoma naye nga mukwano gwange ngamba osobola nangamba naye togamba nga omuntu yenna nti nza kuwadde gana amagezi kuba bajja kunnyigira kakati neŋŋenda nendaba Fik Family oyo ne muganja gakukolerayo oluyimba
nga Fikfa Maker yakajja tebannamumanyana nnyo. Fikfa Maker nangamba kana akayimba okalowoozaako kinampa akayimba ka Kutama. Obudde obwo ne mubuulira idea yange gye nalina nanga idea nga yakabi nanga nkakuwadde. Kitegeeza 01 Media Kutama ye first project yange ate yali hit. It was the first project ate neba hit. Nti omukisa kati nampa ne tukola twabonaabona nnyo kuba nalinze kasi sinnafuna magye sinnafuna ttiimu okuba bakwano bange be nali benkola nabo kati nabagamba mungenda kuva ewa Sasha njagala kukola kintu kyange biki ne baŋŋamba mwana tovaayo teweesiriwaza Sasha akubeereddewo ofuna kasente. Nomuzeeyo omuyangamba oba okolanga ekintu ekikyo teweebuzanga ku muntu kuba ensonga abantu abasinga batwagana tokisobola ate nga muli gwewulira osazeewo era nze baŋŋamba tovaayo teweesiriwaza Sasha akubeereddewo Sasha akuwa ssente nangaawo n'otandika okukola ekintu kyogenda bba tokyasobola kudda wa Sasha ng'ate bigaane obeere ng'oswala okuddayo naye ntulamu ewaka ne mbirowoozaamu biki naye neŋŋamba kankikole nenkola video ya Kutama we nagikola wayitawo ennaku 2 nga Sasha era ayinayo shoot neŋŋenda ne ku shoot ewa Sasha nenkola nga tamanyi kakati video nefuluma nga nebbirira video nefuluma ne tugirabaawo ne baga gayi kyona akozesa erinnya Darlington yakoze ka video kalungi biki ne twagenda ne ku shoot nga Sasha akalaba buli omu akalaba nga naye tebamanyi nti yenze nga nti omugamba nti yenze manya ajja kungoba naye ne mugamba ka video kange nze yakakoze nga tumaze shoot ne mugaako ka video kange nze yakakoze kali katya nangamba kalungi naye lighting yabuzeemu biki ne mubwiramu naye tewabadde ki sente kuba n'oli aba tasobola kukuwa first project yakuwa sente nyingi era abanga akugezesa nangamba nze ompitanga nenkubuulira nenkuwabula nembaawo kirungi nnyo otandike kirungi nnyo kuba Sasha yali agenda na South Africa Shiba nga muwadde oluyimba lwabeera nange Sasha n'agamba Jeff oluyimba luwe Darlington nze siriiwo I believe Darlington yajja kukola bulungi era Jeff nampita nampa oluyimba Sasha nankubira essimu nga ali South Africa nanga naga Jeff akuwa akayimba yakakuwadde akayimba kagenda kukolera ako nga wona ye Sasha nzikiririzaamu alaba nsobola abantu banene abali bakutiisa kati abantu bana bali bakutiisa Sasha ajja kugoba Sasha maani kati abantu abo njagala okumanya kati Sasha atenga akutereddewo omukono antereddewo omukono akuyiriddewo nga nze ntya n'okutya ndaba projects zange zisooka ebbiri z'abayimbi banene aliyolimayo experience wawulira otya nze yaliko atweninga eri Kutama 10 kitolodde kweri uyo nenzira ku ya Shiba era kuba zezo first projects zange ebbiri nga sinnakola birala nengikola we nagikola mikwano gyange ne batandika okujja ne baŋŋaa tukole ne baŋŋaa tukole ne mbaga mujje nze njagala amagye nze mumbeererewo ne mbaga nze kati ekiseera kigenda tuuka nga sikyasobola kukola kintu kyonna nga njiriba buyiri bimirimu kati mubeere ne mbaga kati mujje mubeere ku studio tukole ki ne tutandikirawo nenkola company 01 kati ate era 01 erinnya nalifunirawo nga ŋŋamba linnya kiri eninza okweyita njagala mbeere nga nze nnamba emu wano mu Uganda kati era oba owandiika nnamba emu owandiika 0 ne 1 kwe kutuma erinnya 01 nenkolaawo logo biki neŋŋamba kankikube omwaka gwe nasookeramu baaba nali wa tabbu nnyo kuba naye nga teri amanyi kuba nali saagala kwemulisa paka kati nze obulamu bwange sisobola kwejjayo nnyo nti nemulise kino nkole kino always mba private eno
nti waliyo ebiseera newobeera nga kati waliwo wenalwalira najja omuliro omanyi njagala nnyo nfumba nnyo nenzija nga ate ninayo vidiyo nempa bakyali bange script nembagamba script eriwo eti mugende mukole nebagenda nga bakubira nokubira esimu kati wabuukinze wano wakoze otya nobabwira nti nakoze nali mbuukinze nali nkoze eki ne bashutinga kati bwe bashutinga ne baeditinga n'okueditinga ne bakuleeteramu n'ogiraba kuba by then nali ku kitanda nga mubuyira kati kyusaamu wano kolamu oti wano kolamu oti era vidiyo nefuluma nga nnungi so nti nze nakuzibwa sidi selfish buli muntu muwa opportunity ye netulaba engeri gye tuyinza okugenda mu maaso nti waliwo era kale yadde si kirungi nnyo naye era omuntu alina omuwa opportunity nti waliwo ne vidiyo bakyali bange ze bakolanga nga siziina mu mukono naye nga mbaga muteekeko 01 logo okubaagaliza noba inspiring okukola ekintu naye nga gundi akubira abakozi ba TV naga nendeera eno vidiyo gye watadde yabuzeemuko tomugambe nti sinze yagikoze kuba wayagaliza kyali waafuna akasente ogenda kutta bulandi yo oyagaliza nema mulimu ensonga politiki tozifaako olwensonga oyagaliza zigijja kujja kubanze nali njagala dibenga ssomero nze nali njagala nga nina n'abaana nga 8 nga bonna bakola vidiyo naye nga bali under 01 nga bo bateekako directed by nga ye ateekako linnya lye nga akoze naye nga brand ya 01 era nali nkitandise naye ngenda okulanga bankubira essimu naye vidiyo za 01 zitandise okukkamu vidiyo era eno teyanyumidde bulungi nange wentuula emabega nenjira nga ndaba sigwe mutindo kakati olwagira ngamba bakyali bange simbubi vidiyo zonna nino ziteekamu omukono vidiyo gye sirimu si tetulina giteekako logo yange so kakati nammwe nti I've given you opportunity mukoze omuyimbi wajja nga alina ssente zesikolera nga mubawa nga mwe mumukolera nga muteekako amannya gammwe nze ntandikira ku $5 million munnaye azisobola ekirungi okisondera n'omuntu womanya nti Christmas etuuse olina okukyala olugoye lwonaalira mu Christmas otandika oddusondera tekitegeeza music ng'enjogero musical expensive yali expensive okoze mazina g'enkima geetabamu kunyereza ddala omukira naye era wabaayo omuntu ajja n'omukolera vidiyo ne ku ssente ntini z'otakolera nkolwa nsonga ogenda n'olaba omwana ayimba bulungi talina ssente nga oba omukotogedde talenti yo ogenda bogituulidde n'omugamba olina ssente meka n'omugamba kamukolere lwa ssente ezo zayina bambi talenti ye kuba waliwo abaana bangi nnyo benkoledde ku ssente zisikolera nze naye ng'omulaba omwana ayimba bulungi ayina passion kuba waliyo n'agamba nti kale nze onontumanga nkolera vidiyo nontumanga ng'olinayo vidiyo ndeetera kino nkolera kiri ssente zewandibadde onsasula nzisasule ku vidiyo n'olaba omuntu ng'akyogeza passion na mukwano n'omugamba aleeta ssente z'olina kale nkukolere n'ogenda n'omukolera vidiyo neefuuka ensonga abantu ne bagaa vidiyo nnungi audio waba omubi siyinza kusalirako kubanga wokola oluyimba nga audio mubi abantu tebagendaga nti audio mubi bagenda vuma luyimba oba yakolidde ki omwana oluyimba terunyuma tebasolaga nti audio tanyuma bagamba oluyimba terunyuma okakkana ngola atebi
challenge mfunyemu challenge ezimu mu bayimbi abanene najja nga tayagala kuwa sente zokolera agamba ngenda ku promotinga n'omuganze sikyetaaga promotion omanye emirimu gyaffe nti nze we napushinga oluyimba ne balaba nti okoledde omuyimbi munene abantu bajja kumanya emirimu gijje n'omuganze seetaaga promotion cause omulimu gw'okukolera gwe gukupromotinga bw'okola vidiyo embi newoba okoledde muyimbi munene teri yagenda kujja wuwo so bw'okola vidiyo ennungi newoba okoledde muyimbi muto bajja kunoonya so kati ate womugaana ate n'atandika okusaawa ebyempalano akulaba bulala alowooza wamuzaala wakumbe naye wakola bizinensi eno kufunamu famire y'okweyagala ne bakwano bo so challenges endala waliyo abayimbi ajja ngo nakabira mwateesa lemisoba miliyoni 6-7 nakuwaako 5 newabulayo 2 nagamba sente zibuze kabuze ate oluyimba lwange luggwako nali mbaze ddutera mu time weeti nyamba ndute wenaafuna nja kukola ki nja kuwa olw'ennaku n'ogamba kamuwe naye oluyimba lwe wedutandika omukolera ate gwe taddawuwo agenda wabalala kuba omubanja ateberezaamu nga miliyoni 2 z'omubanja asobola kwongezaako n'aziwa omulala ne bamukolera vidiyo so ebyo bingobyeko nno ba client bangi kuba nze nina ekisa kingi omuntu wankaabira ennyo ngira ne nga akamuwe n'okwesiganga n'abantu n'oga akamuwa n'aleeta naye ogenda okulaba omulaba akola vidiyo ndala gwezizo omubanja omukubira takwata naye afulumya vidiyo ndala kumbe ebbanja lyamuddusa so kati ate woga omuntu omanyi waliyo n'abamazima nga ye indeed ajja kusasula nga womwa kati nze waliyo abayimbi bempadde vidiyo nga mbabanjayo naye oba wayisewo wiiki emu nakubira naga sente zo nazifunye nazikuteerako oba nazikuleetera so kati waliyo n'abayimbi we bati ab'amazima bano abazze bakubba ate bafiiriza bali oli n'omugaana edda sikyagaba vidiyo abalala so kati neyo experience oluusi ogaana okuyamba omuntu nga yabadde agenda kusasula naye lwakuba bakubba so kati challenges ezo bibala bingi mostly music kyensinza omulaba mu music ayinza obutakugaggawaza oba video ziyinza obutakugaggawaza naye ofunamu emikwano kubanze nze meetings abantu bangi ba minister n'omukulembeze w'eggwanga yennyini through this business by then tukola ne Sasha Tubonga naawe Tubonga naawe twagendako ne ku State House eyo so meetings eba minister nga tugenda okukola domestic awareness ya tourism mu Uganda meetings abantu bangi n'abagagga nga ye ate ye mugagga nnyo akusinga naye ng'akulaba nga gwe owakabi nakuyita naga njagala onkolera akalango ka kampani yange njagala onkolere kino njagala okole kino ng'omulaba mugagga naye ng'akussaamu ekitiibwa so tulina movie gyendi mukola nina movie gyendi mukola nina ne documentaries zendiko adverts Africero bonna obulango bwa Africero bwonna nze abadde ngajja bukola nkoze obuntu bungi waliwo akalango ka Gerard Kiwewa ka Busungu Waragi advert bungingi balina business za documentary filmu abaso okuhaya okupangisako ebyuma oba bwe bagenda mu shooting basobola and I give them connection nekyo otayina osobola okugamba nti ekyo sikiina naye onakiyina oba omuntu oyo omwesiga omukubirayo n'essimu n'ogamba Maxi oba gundi waliwo ayagala kino na kino naye ajja kizza ajja kikwata bulungi n'omusembayo nabyo oshukize okona abayimbi bangi abanene
abatono Chameleon nalaba video yesterday energy yakuyisa wa Chameleon nga abantu nga tutwine propaganda simwalira mbu kwanza simunaba simumeeting abakona twogera ekisooka Chameleon omanyi waliyo era nga wogaye propaganda abantu gwe boogera nga ffe twakulaba tugamba Museveni afuuka akawuka naye nga teriyo yali amulabye nze baŋŋambako abo ba radio bawiza abo balogo biki nga nkyasoma siri kyali waabwe ŋŋamba tya naye we nafuuka kyali waabwe bandekako newaabwe maka nga bagenze mu America nenfefette ennyumba ndaba oba waliwo wali ekintu kyonna ekyeddogo nga sikiraba so ebyo biba bigambo by'abantu so kati Chameleon bayinza omugamba muzibu simanyi kuba kati n'olwo oluyimba lwa Josted Chameleon yeyalumba twali ku paka lasiti ewa Misaaki nga tuli awo ne bakamiri Josted n'amulaba n'amuyita namugaa George sokojje namugamba kana akayimba kafe aka energy njagala okawe Darlington yaba akakola Chameleon nga yagamba Josted namugamba era wonookawo omulala sijja kubeeramu njagala okawo ono kyali waffe yaba akakola era nze Chameleon sina buzibu bwe nali musanzeemu Chaga Big Papa Chaga yanjigiriza Chameleon okozeko n'abayimbi abalanga Yaledi Sinado nalaba video yashootinga okozeko ne Unknown Shiba Unknown ate omanyi kati Unknown nze nali simumanyi naye kati nga we nawa bakyali bange benkola nabo opportunity nti namwe mufunayo ku video mukole era video ya Unknown yasooka kyali wange bamuyita Crispus nkola naye yagishootinga yaŋŋamba nfunyeyo ka video mwana kaddiru naye muyimbi atandika butandisi talina ssente njagala genda kukola bikimpa ku kino mpa ku kiri n'omuwa ne bagenda ne bakola nadda ne mubeerawo nga editinga ne ntunuulira video ne mugaa omuvubuka ayimba bulungi biki naŋŋamba kano namukoledde naye yaŋŋambye oluyimba lwe oluddako ayagala ddukola naawe namugambye enkola naawe naŋŋamba oluyimba lwo nti kuba omusanyusa omukolera bulungi nga nze ne Unknown simumanyi kati Chris n'akolera Unknown video n'ajagala netandika okuzannya kati Unknown we yajja naga Chris sina sente Darlington zagenda kusaba naye sisobola kuwa noyita Darlington nakuyambako nabeerawo ku set kuba njagala mutakiye kakati Chris nampitira Unknown nze era music wange nze sikyayagala kola video ezo za warehouse nti kusiiga kisenge teeka ali omuntu right ziba n'ekifaananyi ekirungi naye Uganda eno nsi ya nnono n'omuntu oluusi bayimba ennyimba nga basinzidde ku nnono biki so muwe story gyayimbyeko gyayagala si gamba nti okopera kuba Chris Brown yakola video nga yeebase ku swimming pool naawe gyoyagala okole ng'ono si byayimbako so nze njagala nnyo storyline sitera mpozi nga ndaba ekyo kyoyagala oluyimba lujjayo wendaba nga oluyimba lujjayo tusobola naye wendaba nga terujjayo era nkubuulira nze bayimbi bangi nnyo bangabyeko emirimu n'omugaa naye kunze ndaba ekyo tekigenda soboka oluyimba terugenda nnyuma naga lujja nnyuma kuba nze nagenda oyimba oluyimba luno ng'eyo picture gye nnina mu mutwe n'omugaa naye terugenda nnyuma ogenda okulaba ng'agenze wala video bagikoze nayagala oluusi ne bikwatayo ne bikola kati ate oluusi oyo omuyimbi akunyigira nnyo ye aba alaba wamuzalawa yajja ne idea ye gwe n'ogigoba so nze basically ndi wa story njagala nnyo stories kuba story teggwako Kim explain na video ya Chris Evans gyakole yabiri babitya nga bagenda mu ggulu mulimu bapadde bitama buli wenda ba video eyo buli wenda video eyo ne kakati ensesa
abantu nga tulabye nnyo bavidiyo abasinga kinexp ndabye videos obwensonga mulimu story can tell story noba noina nkamutinga eddoboozi ndaba story netuna video kusesa nina videos era kimanyi ekyo nze Kasolo ngambi onyumiza kinexp ye yakumakinga neja live ne Frank ajja nkwata City Rose nemanya tini kati onenda ba story kanola ba King Pest naina za kutte beba kumakiza kyovola ba kati olina taje era yakabimwe so abayimbi okwakaganye ko ne bashiba 88.8 CBS FM.